officially open the School of Leadership of the National Ekibiina ki National Unity Platform gye buvuddeko kyatongoza ebbanguliro lyakyo eri bannakibiina okusobola okusomesebwa ku by'obufuzi n'obukulembeze. Newankubadde ettendekero lino libadde kye lijja litandika emirimu gyalyo, poliisi teremye kuyita bakulembeze ba NUP okubako bye bannyonnyola ku ngeri okusoma kuno gye kugenda okutambulamu n'ebikusike ebigenda okusomesebwa. Ensisinkano eno ebadde erina kubawo olunaku lwa leero naye tekisobose. Amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP Alex Mufumbiro ategeezezza ng'ekigendererwa ku ttendekero lyabwe kwe kusomesa abantu okwagala ensi yaabwe nga bayita mu dimokirasiya. Bangula bannayuganda okuva mu bwannakyemalira badde mu nkola eya demokirasiya, civic right, okusomesa abantu enneeyisa, patriotism, eggwanga tugenda ditwala tutya forward ku biwundu bye libadde nalyo. Mubaagala n'okusomesa bakulembeze kubanga bazudde nti bangi ku bo ensangi zino bakiboggwe nga si kyangu kukulembera bantu. Abakulembeze bangi nnyo tebalina capacity era nga okubuildinga people's capacity so akikola nga obayisiza mu kutendekebwa. So tugenda kutendekebwa obusobozi, okutendeka abakulembeze obusobozi, okutendeka abalwanyi enkola y'okulwana nga tebayonoonye bintu. Olw'okuba batandikira ku maanyi g'abantu babadde balina okukakasa nti babasigira ekifaananyi Uganda bw'erina okuba. Olwaleero amaanyi g'abantu ago tugenda okugakyanulinga biki bye twagala Uganda efaanane. Simanyi lwaki batya mangu kubanga baga nti tulina abantu. Abatalina bantu lwaki batya fe okusomesa abo abatono be tulina. Bano balina n'ebitabo eby'enjawulo bye bagenda okweyambisa okusomesa abantu baabwe. Tulina katabo From Dictatorship to Democracy akawandikira Jean Sharp. National Unity Platform n'abakulembeze ba Uganda, Solidarity Uganda, mumanyi nti kana akatabo bakazza mu Luganda. Kati nako tugenda kukasomesa. Enteekateeka eno yakuyamba bannakibiina bokka era n'amala okubangulwa wakuweebwa ebbaluwa. Kati nga basuubira okusisinkana poliisi olunaku olw'enkya, ebyo bye bimu ku bigenda okwogerwako era bano bateeseteese okuddamu okutalaaga eggwanga mu bbanga eritali lya wala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Let us all change the narrative.